amatendo amajjuvu ga Allah tabaraka wa taala. Ketuga nti alhamdulillahi rabbil alamin, tuba tutegeeza nti amatendo amajjuvu goyo omulezi w'ebitonde, kubanga ye atendebwa na bitendo bijjuvu. Fe ebitonde tutendebwa n'ebitende ebikendeevu, ebitende bibi. Allah tatendebwa na bitendo bibi. Tulaba tugaa nti la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, takwatibwa kusumagira wadde otulo, kubanga ebitendo bibiri bibi. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, takwatibwa kasumagizi wadde otulo, kubanga ebitendo ebyo byombiriri bibi. Tebamutenda nabyo asumagire ndusa ateziike eno ate agwe mu bibaafu busimanyi tulo tumutwala tuti asinzituka. Ebitendo amatendo amajjuvu ga Allah tabaraka wa taala, omulezi w'ebitonde byonna. Ebisigadde byonna ebinafu, ebitonde ebibi ebinafu byonna biri kufe. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bikulli shay'in alim. Allah tabaraka wa taala yaliwo era wakubaawo, so sinti yasookawo. Huwa al-awwal, tutugaa nti huwa al-awwal yasookawo ate ng'avaawa. Kiba kitegeeza ina gye yava najja atandika kingdom nedda. Huwa al-awwal yaliwo, wal-akhiru era yajja okubaawo, ebirala nga biweddewo. Ebitendo ebinafu tetubitenda na Allah tabaraka wa taala. Ntandise n'ebigambo ebyo okulaga obuyinza bwa Allah tabaraka wa taala. Atusinkanyiza kyatuwadde obulamu, atulonze mu bangi mu kaseera kano tutuuleko wano, tubeeko etwejjukanya mu ddiini yaffe. Akuwadde obusobozi okujja wano ku myaka gyo, oli muvubuka, leero ennaku luli mu weekdays, lunaku lwa supiidi kunoonya riziki, naye nitusobola okujja wano. Waliyo abakufaanana nga ye muzammiru, ye Musa, ng'alabanga gwali jobless. Olagawa muzikiti waliyo dalasa zimbewunya n'obeewuunya, obudde mubujjawo mu obwo. Naye takimanya nti buno obudde bumu ku budde obw'ebbeeyi bw'ogenda okusanga mu maaso ga Allah wo, ogende nti singa nayitiriza obudde obufaanagana bwe buti. Obudde obutulako mu kifo nga kino, obeeko ebigambo bibiri bisatu byeyongera ku ddiini yo, budde bwa bbeeyi, tobulekangayo. Tujja busanga mu maaso ga Allah ku lunaku luli, ogende nti singa nayitiriza obudde obufaanagana bwe butyo, nga wakyali mukisa. Abamu balowooza nti ababeera mu madalasa tuli ba jobless. Nedda. Mukama wange Sheikh Kiti yanjigiriza akagamba nti ekituufu tulina kubeera bize n'ebya Allah tabaraka wa taala. Obudde oba busigadde obumansusse tuteekemu ebyaffe. Ffe twakikyusa tubeera bize na byaffe. Obumansuka muteeke ebya Allah. Obudde ndi bize sinasala buhuli, kakati nja kunyigamu awo katono nfunire akakeekaawo nyigewo buhuli dakiika nga 3 ziri mu moroka. Tuba bize na byaffe. Obudde obumansukawo obutonotono mwe tunyiga ebyani, so nga tulina kusooka kuba na bize na bibye, kubanga yatuleeta wano. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Saatonda majini n'abantu okujjako kunsinza. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero Durban, ffe mu Luwarabu wano tuyitawo Durban, kubanga mu Luwarabu tebabuuka nnyukuta. Nomuyitawo Durban, ffe mu Luwarabu tuyitawo Durban. Omuwarabu mu nsoma y'Ekiwarabu tebabuuka nnyukuta, era akubuuza nti yagiteekawo yali musiru. Zonna ennyukuta eziwandiikiddwawo tizirina okusomwa. Kakati omulamwa gwange gwe tugenda okwogerako n'abavubuka baffe, baganda baffe ababeera Durban, lwaki tuli wano? Lwaki Allah tuleeta wano? Gwe mulamwa gwange agutulaze mu Qur'an al-Karim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saatonda majini n'abantu okujjako kunsinza.
sebo mukulu tewajja wano kunoonya mane, tewajja wano mu duniya kunoonya mane, wajja wano mu duniya kumusinza. Wadde ng'obudde ate ffe twalowooza twajja kunoonya mane, tewajja wano kubeera sereebu, wajja wano kusinza Allah. Ye bwe yali akutonda, yakutonda n'akussa wano ng'akwagalamu ekintu eki, kumusinza, kumutendereza, kugoberera amateeka ge, kugassa mu nkola, butamujeemera, butakola byakuganye haramu. Lwakuba bwe twatuuka wano biri byatumalawo. Bwe twatuuka wano mu nsi biri nebitusika, buli obuntu yabuterawo butonotono, obusente, akayumba, akamotoka, kukuyambako ku ibaada, kukuyambako ku ibaada. Twalina omusomesa waffe Buwarabu ng'atugamba nti bw'obanga olina emmoroka naye nga salaati subuhi ekuyitako ng'oli waka, emmoroka kyengera Allah yakikuwadde, naye nga tosobola kugenda ku muziri kusaala salaati subuhi mu jamaa, emmoroka gitunde. Kubanga ebimu kubituguze emmotoka eŋŋendo empanvu ziyimpawe nsobole okutuuka mangu ku byetaago byange, naye ate emmoroka ogirina ate tosobola kugivuga genda kusala salaati subuhi. Kati ya mugaso ki? Amafuta enywa mangi mu kkubo ntyamu, amafuta enywa mangi mu kudigira tenywa, mu kugendako mu outing tenywa, tobiwulira, naye kuswala agikuwadde n'otufuta otwo yajja otukuwa. Wakiri gaggwemu ng'ogenda ku muzikiti, oli mugamba nti ganzigwako ngenda ku muzikiti, kubanga ensonga eyakuleesa wano kumusinza. Ate omwami swala ze zibira mu muzikiti. Allah aba yakuwa emmoroka, ekyo kyengera, yagikuwa ekwangwiza ibaada. Fuba nnyo okulaba ng'erabika nnyo ku muzikiti, fuba nnyo okulaba ng'erabika nnyo ku muzikiti, kubanga emmotoka kyengera. Ate mu kwebaza ebyengera bya Allah tabaraka wa taala byatuwadde mulimu okuba nti birabikire, ekyengera ekyo kirabikire nnyo mu byayagala. Istimaalu ni'ma bima yuhibbuhu Allah wa yarda, okukozesa ekyengera ennyo mu ebyo Allah byayagala era n'asiima. Agamu ku makubo mwe tuyita nga twebaza ebyengera Allah byatuwadde kukikozesa mu byayagala. Olw'okuba nti twajja wano kusinza Allah tabaraka wa taala, emmoroka ye ey'ebbeeyi egenda kubeera ya bbeeyi nnyo ng'ekwanguye okutuusa ku muzikiti. Naye bwe kiba nga tesobola kutwala ku muzikiti, ate temuli makulu, kubanga omulimu gwe wajja wano okukola kusinza Allah ate erimeddwa okutuusaawo. Abavubuka balina amamotoka, nkujjukiza nti at least agitunze n'asigala ku bigere aligamba Allah nti saasobola nga agenda ku muzikiti kusaala subuhi walinga wawanvu, asobola kutambulawo. Okusinga okugamba nti ate emmotoka yalingawo nga lwaki tovuga emmoroka eyo n'ogenda wali, ate onnyonnyola ebingi, kubanga aliba n'ebingi alibuuzibwa bingi, alibeera n'ebingi agenda kubuuzibwa bingi. Kyolaba abagagga ennyo bagenda kulwa nnyo mu bbaliro, ffe abanaku nga twagenze dda, ate ffe tulina bingi ebyokunnyonnyola. Yali apartment ezagizimba zaavaawa, ate faamu gy'olina egindi ezagigula zaavaawa, ate gali amaka g'olina egindi. Abapangisa nga twaliseewo dda ate lunakaki, naye natuganya ate bikola, wabula kubikola mu makubo amatuufu. Ekyatuleeta wano kusinza Allah tabaraka wa taala, otuterawo buno obw'okunoonya kariziki, akamotoka n'akayumba bikuyambeko era mu ibaada. Akamotoka ako kukuyambako kusinza Allah, akasente kakuwadde kukuyambako kusinza Allah, akayumba kakuwadde kukuyambako kusinza Allah. Ffe twalowooza bye tubifuna eduniya ewedde. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda majini n'abantu okujjako kunsinza. Ma uridu minhum min rizqin, sina riziki gye mbaagalamu. Allah talina kyatwetaagamu, atagala kulaba nga tugondedde mateeka ge kyokka. Talina riziki gyatwetaagamu wadde okumuliisa. Kakati ibaada zaffe, ibaada ezisookerwako as-sala, nyimiridde ntya n'essala zange zonna ettaano. Ffe abaami swala ezaffe za ku muzikiti. Ndi bize n'emirimu, tewali lunaku lugenda kukyo oleme kubeera bize, teruliiyo.
abamu alowooza nti bw'alimala okubeera bize ng'alyoka atandika okugenda ku muzikiti okusaala eswala 5 ku muzikiti. Togenda ku tewali olunaku lugenda ku kyo oleme kuba bize, teruliiyo. Ate welituukira olwo oleme kuba ng'oli bize ng'ate ofuuse wandwadde, mugongo gunnuma, amagulu gannuma, sukaali, puresha, kakati ate kansa, abaana nga bakusomba kutwala mu ddwaliro abaana bo nga kibakolera. Tulabike ennyo ku muzikiti. Ssebo mukulu, sooka olabike ennyo ku muzikiti wadde ebirala bikyagaanyi. Neggwe sooka olabike ku muzikiti. Esooka ku muzikiti gyetutereereza. Ku muzikiti gyetutereereza. Ebikyagaanyi bw'ojja wano bamasheeka ne batujjukira ebigambo 2 3 n'ogenda n'okuba mu tooki. Innama yaakulu dhiibu min alghanamu alqasiya. Innama yaakulu dhiibu min alghanam alqasiya. Omusege mu mbuzi gulyamu ebeevudde mu zinnaazo. Yali agamba nze naawe kasita ova ku muzikiti shaitaani ekusika mangu. Nabbi sallallahu alayhi wasallama ffenna tukimanyi nti yali musajja yalunda nnyo embuzi mu buto. Naye teweerabira nti ate okulunda embuzi okwo yali training egenda omuyambako okukola ddaawa. Kubanga mu kulunda embuzi, endiga, waliyo emisomo mingi nnyo egiri egyo egiyamba omuntu mu future ng'akuze. Era bw'otunulira ebyokulabirako nabbi byatusiigira sallallahu alayhi wasallama ng'atusomesa biri nnyo mu ttale. Yali amanye ettale, yalwayo nnyo emyaka 7 ng'alunda. Kati emisege nsolo, saizi yaago eringa mbuzi, kubanga omusege n'embwa n'ekibe eyo family eri emu, one family. Zenkana size era zenkana embuzi. Kati omusege gutyo okujja okulya embuzi eziri awamu kubanga zeekwanya ne zeegatte ne zigutomera. Kati bukana akavumbe kava mu kaniko okuliira ebbali ke basika kubanga omusege gusanga nga akabuzi kali kamu gwanguyirwa. Kyava atugattirawo sallallahu alayhi wasallam nti innama yaakulu dhiibu min alghanam alqasiya. Omusege mu mbuzi gulyamu evudde mu zinnaazo. Yali ategeeza buli ova ku muzikiti n'otandika nja kusalira mu ofiisi, nja kusalira ku gundi awo, mu kolida awo, nditeekawo omukeka nsalira awo. Shaitaani bwe egirako obugize eti katono nnyo. Mujje tuliire wano. Liira nnyo ku muzikiti ewali banno. Kubanga oluusi bw'oba ne banno shaitaani ebeekusika onaakujuguza nti neediru nga gy'ogendamu eri haraamu eyo nno. Nawulira sikagundi ng'agaa nti ekyo tekikkirizibwa. Emirimu egyo nga giri haramu, bamasheekhe baatugamba giri haramu. Naye buli oba ng'oli eyo aweza kasita nsaala nze. Zisola zonna 5 zikiwali n'emu empitaako zonna nzisaala. Okutugamba okujja mu jamaa yali alina kyategeeza, alina byatwagaza, waliwo byatwewaza, byetugenda okuwona insha Allah nga tuliridde wano wamu. Embuzi gijje ebbali. Eriire muli muzinnaazo muli bweti. Omusege guba gutya wadde ate era gusobola okujja ne gugirumba ne gugisikayo. Tekitegeeza nti biwedde. Naye emikisa gya wano ng'oli muli bweti wamu bweti okendeeza ku mikisa okkusika n'ebeera eyo ebbali. Nze mu kaofiisi kange nateekamu omusaalo. Mu nnyumba yange mulimu ne paati nagiwayo mu muzikiti gwa famire yaffe tusalira awo. Ku muzikiti gyakwagala ggwe. Ebyo by'abakyala. Omusajja yenna aneetereezewa Allah mu ddiini ye kyalina okusookerako kutereeza ssala mu muzikiti 5. Era nga mu zonna ekulembera salaati subuhi. Bw'oyagala kumanya enkolaganayo ne Allahu tabaaraka wa taala, tunuulira ensala ye ya salaati subuhi. Tunuulira ensala yo eya salaati subuhi. Hatta salafu saalihin mu baatusookawo abalongoofu nga tannakugula kifo, tannapangisa nnyumba, bwe yasimbanga ekifo nti ennyumba njagadde wenjagala okubeera, ababuuza nti wano omuzikiti guli buwanvu ki? Wano nga guli wala, ennyumba njiresse, sinagagenda mu muliro. Ate lwaki? Anti mungaye omuzikiti guli wala, ennyumba ejja kunnemesa essala. Kiki eno puloti wano walungi nnyo, waliwo n'ennyanja ogirengera bulungi. Kakati yo masjidi okuva wano erida nti eri awo nti kansasule. Awo wano tewali masjidi nti mbirese. Baakulembezanga bya Allah, ffe tukulembeza byaffe. Baakulembezanga bya Allah. 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 Baakulembezanga bya Allah.
eri poloti nyungi nnyo view ina view nnungi nnyo erina kasita waba nga tewali masigidi kukwanguiza salatul jamaa eyo nyumba oba poloti eba terina akalungi naako kati akalungi kaluwa aweza view ennungi buli kanako nolaba ebira bijja kutaba wadde tunudde ku nnyanja bwete ate notulawo emeka nga bikutamye tokyagala bitunda nako abatusooka babalongoofu betugamba mbu tuli ku nkola yaabwe betugamba mbu tuli ku nkola yaabwe mbu ako kalina kye kategeeza mbu kategeeza ki twefuula bwefuuzi naye nga bali mu lusenyi lulala naffe tuli mu lusenyi lulala bali bakimanya nti twajja wano okusinza Allah tabaraka wa taala hatta bamu batundanga amaka n'atunda ekibanja ekinene ne bamuguzaamu 3-2 naye ng'afunye okumpi ne masigidi sheekh waffe omu ku basheekhe waffe ab'amaanyi bamutanga Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yafa 2006 Allah musaasire sheekh oyo sheekh ibn Uthaymin waliwo kabaka batanga King Khalid yajja mu bufuzi nga King Fahad tannajja naye afuga katono kyola abasinga tebamumanya naye King Khalid yagenda okukyalira sheekh Uthaymin nga talaze nga tebogedde nti agenda kukyala yali sheekh w'amaanyi mu ggwanga sheekh aba atudde babanga n'amadalasa waka sheekh aba atudde awo agenda okulira mulukazi paakingi mulukazi n'abuuza bekiki ne bamugamba nti kabaka Khalid yazze kukyalira nti nga teyaŋŋambye teyalaze kabaka Khalid agenda otuuka ewaka naga subhanallah sheekh bulijjo mumusuuza bwemuta ennyumba tekulina langi nnyumba nkadde muswaza eggwanga ono sheekh w'amaanyi nnyo ayinza otya okusula bw'ati n'ayombesa bakatikiro n'ayombesa banyabo n'ayombesa naye n'amugamba nti sheekh wange mbadde simanyi nti osula bubi ennyumba eringa esulamu enkoko naye nsonyiwa ngenda kulagira minisita akola ku ebyo nva wano agenda kuwa amaka amapya n'amugamba nti totegana kumpa amaka ti ndi mu kukola finishing w'amaka gange amapya mwe ngenda okulaga essaawa yonna wano ngenda kusengukawo akalo ke bayita Faisaliya nti wali ennyumba yange empya gye nteekateeka mwe ngenda okusengukira totegana kumpa nnyumba mpya kakati kabaka bwe yamala okukyala n'avaawo n'agenda abayizi ne bamugamba nti wayi Faisaliya gy'ogamba nga siriyo nnyumba n'emu gye tumanyi ozimbayo nnyumba ki zonna eziriyo nga nkadde n'ababuuza limbo yaffe eririddawa limbo mwe batuziika eririddawa ne bamugamba nti eri Faisaliya mbadde ntegeeza ntaana zino envi zennina essaawa zino ennyumba empya egenda kungazaaki mbadde mutegeeza nti ndi mukuba finishing wa ntaana yange ayinza okunsengula wano ewaliraanye omuzikiti najja mpa amaka amapya nga gali wala n'omuzikiti naasaalanga nti ensola zange zajjama kandeke wano ewaliraanye omuzikiti kubanga essaawa yonna nze ngenda kufa abasalafu balabye kingi ewa Saudi Arabia yagala kuwa maka kingi ate si bakingi bana bafe wa Saudi Arabia ayagala kuwa maka ye n'amulaga nti focus yange eri ku ntaana kati siyalina bwetavu ekyewuunyisa King Khalid yafa neweetera n'emyaka emiranga 20 nga Sheikh Uthaymin akyaliwo emiranga 10 ago n'okusoba abo baali bategeera ibaada baali bategeera lwaki twajja wano ku nsi fata naakubitegeera bwe buzibu bwaffe amaka gaganyi gajja kumuteeka wala ne masigiti abavubuka bamu yeebuzaabuza ku muzikiti neyeebuzaabuza ku muzikiti takimanyi nti era ajja kumala azze wano tumusaalire yeebuzaabuza ku muzikiti neyeebulizabuliza eyo ebbalibbali era ojja kumaliriza ozze wano tulina okusaalira eno ewammwe simanyi ffe waffe jeneza bagitereka ku muzikiti ono sinagirabamu oba eririddawa jeneza mugimanyi ebeerawa naye oza ya sente nyingi nnyo bagitunda ne boogenda mu katale oyinza obaga ne bagikubajjira naye ebeera ku muziki lwaki gwe weebuzeebuze ojja kumala lekomyewo mu katanda ako oli bize mu maduuka ago oli bize mu bizinensi zo oli bize mu galagi yo gwe genda obeere bize tusina buzibu tulinda nga lukute nti yani badde bamuta muzammiru gituulemu nga tukwebasa muli labika nnyo eka nga siba nakuleeta nga tukugolodde labika nnyo eka wa ku muzikiti
nga tebannakuleeta nga bakugolodde sooka ojje nga weetambuza nga tebannakuleeta nga bakutambuza nga bakusitudde oyagala toyagala ojja kumaliriza wano kubanga batutonda kujja ku muzikiti batutonda kujja ku muzikiti kyobula we tusembera bagenda musalira ku muzikiti gwawa nti ogwegindi ffe nga tuzivuga bagenda musalira ku muzikiti gwawa nti ogwegindi nga tuvuga olina kumaliriza ku muzikiti essola gye tugenda okusalira ku muzikiti esembayo egenda kukugasa nga obadde olabika ku muzikiti n'osaala bw'obayo wali tolabika tegenda kukugasa mu hadithi emu empanvu nabbi sallallahu alaihi wasallama atunyumiza nti walaqad law ya'lamu nnaasu ma fi ssala hadithi etandika nti inna athqala ssalati ala almunafiqin salatu lfajiri wa salatu lisha walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa walaqad hamamtu nabbi sallallahu alaihi wasallama byali ayogera ku bannanfuusi tusaba allah ya rabbi tunyokera bannanfuusi yagamba nti essole ezisinga obba kaluubirira okuleeta ku muzikiti ziri bbiri ye subuhi ne isha athqal salat ala almunafiqin ezisinga obuzito n'endala zizitowa nedduhuli tuba bize emirimu n'aswiri naye ezisinga okuzitoyera ddala yagamba athqal ng'ategeeza nti ezisinga ala wazni faal ala wazni afal ezisinga okuba nga zezizitowa ye subuhi ne isha genda wetunuulire naye tagaye nti zonna ezisigadde ziwewuka zino zisinga ku ziri naye natugamba nti tuba kubanga tukimanyi obuzito obuzirimu ezebbiri twandibadde tujja wadde twavula bwavuzi la atawuhuma walau habwa alhabu mashi tifl habu kwe kwavula ku mwana omuto amakulu ng'adde mulwadde muyi tasobola kujja naye singa manyi empeerezi zirimu wadde mulwadde muyi yandibadde ajja ayavula zirime mumuyitako kubanga ne bagamba nti bagaba ndi omutwalo wali wabweru wadde oli muyi wano oyavula n'ogukima tyakamunuka kaliawo bagaba ndi mutwalo nga malaria akutadde wansi typhoid wano oyavulawo kubanga otegedde obulungi obuli wabweru naye tugaa nti law ya'lamuuna ma fihima bakuba kukizuula ne bamanyi empeerezi ziri mu swala ezebbiri la atawuhuma walau habwa bandibadde bazukuka ne bava wadde okwavula naye situmanyibu lwaki eswala ya subuhi ne isha ezizitowa nnyo zonna ziri mu buseera buzibu eswala ya isha tuba tukooye budde bwa kiro wedde ozunga oddamu n'onoonya riziki ate salati subuhi ye akaseera weebeera otulo we tusentalingira otulo twonna we tuwoomera tuwooma tuggwayo eri nga bagenda kwazina subuhi awo otulo we tuwoomera oba hafizul qur'ani oba ye imamu w'omuzikiti oba sheekhe w'amaanyi nnyo oba ye mufuti oba mwononefu oba munnaddiini otulo tuwoomera awo tuwooma tuggwayo kati salati subuhi kyeba ezitowa naye ku bannanfuusi sewalla atujemba nanfusi ya rabbi ekireeta salati subuhi okuzitowa tulo tuwoma tuggwayo era oluusi oyinza okuga nti ife abakebakawo ate bazinye naye aga nti tuba kubanga tumanyi obulungi obuli mu swala ezebbiri ezo ebbiri twandibali tujja nga twavula naye nabbi yali aliisi nniya ng'agenda kulagira bakime eswala alagire imaamu omulala asaaze afune ttiimu nga balina ebisiiki ani amanye ebisiiki ebisiiki kiba kiti nga kiriko omuliro nga guno omuggo naye ng'eri sayidi waliyo omuliro yali amaliridde sallallahu alaihi wasallam afune abasajja abalina ebisiiki ng'eswala egenda mu maaso ku muzikiti agende ng'akonkona amayumba bw'alabamu omusajja nga bagitekako omuliro buli lwasangamu omusajja ataze ku muzikiti anti ezedda zabanga za ssubi na bisansasansa bitiititi bassaako katono bwe bati ebeeweddewo naye nabbi n'atakikola ku lwaki yali agenda kubonyaabonya abatalina solatul jamaa abakyala kati ababonyaabonyeza ki ng'ennyumba agyosezza abaana abonyaabonya baki gw'omugwe naye hadithi eraga ki bukulu bw'omwami okugenda ku muzikiti ennyumba yali agenda zookya naatya okubonyaabonya famire olw'omusajja omu kubanga gw'olimu akakati wakugenda ku muzikiti abakyala abaana b'omukozi meidi bani abo tibibakwata kubayisalira waka nalaba nga omuntu omu agenda kubonyaabonya ate abangi naga ennyumba sijja kuzookya
naye kulaga ki obukulu wa salatul jamaa. Omwami yenna ayagala emirembe wakaawe masjid ayagala baraka maka. tunoonya emikisa bamu sente azirina ewaka tewali mikisa. Esente azirina ewaka tebatebenkedde na mukyala balwana bulwanyi kuyomba ono ali muli ono asula eno atunola eri. Rabbi esente tuzirina omukyala namugula emoka ya bbeeyi nange ni emoka ya bbeeyi buli kimu kitambula bulungi eti tetukwatagana. Genda ku masjidi osale salatul jamaa. Tugambye akamotoka ako koolina oba tusula gagenda ku salatu subuhi kusaala katunde Allah oli mugamba nti omuziti gwali wala nga sina kintu usaayo naye nga ate weekali ako koba ovuga kennyini ogende ku salatul jamaa nti ababbi masjidi eri walako. Allah oli ekyo kimu kubigenda okuteekayo nti masjidi yalinga wala naye navuga nga neŋŋenda okusaala nange Allah nsaba ompejjana. Emoka muzina 3 4 ate salatu subuhi ekuyitako ku muzikiti. Kati emoka yakyesi zonna zakyesi zonna zaki tuzigula kufunza ngendo ezo kutwanguya tutuusa we twagala. Ekireeta ebyo byonna tetumanyi lwaki tuli wano. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tugende nti saatonda majini naawe okujjako kunsinza. Okusinza Allah tabaraka wa taala kuteekeddwa kutambulira muyo nga bwe yatugambye okumusinza. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oyo yatulagira omumusinza yatonda okufa n'obulamu atugezese alaba n'akola emirimu emirungi. Ayagala emirimu mirungi so si mingi. Yagamba ahsanu amala yagamba nti aktharu amala. Tayagala kathir ayagala ahsan. Tayagala mingi ayagala mirungi. Quality si quantity. Wadde katono bwe kati nga kalungi akalungi ke kaluwa nga bwe yakugamba ogukola. Essola nzagala ku muzikiti kubanga fituga nti anze waka nsala omusajja asalira waka ate titwamanyi omukyalo oli Allah yamukola nga alina system buli mwezi yeeyoza neekuŋŋanya kakica yenna ali mubiri nemufulumya. Ffe situkirina ekyo. Gwoza ki yamugambye asalire waka ku makya gwogende ku muzikiti ku subuhi. Atuyamba okutambula ogenda ku muzikiti ku makya ogenda ku salatu subuhi mulimu ebya health ebitagambika. Akakawewaako akabirayo ku makyaca kyako kaddagala nnyo. Tulaba akalayira naga nti wasubuhi idha tanaffas. Wasubuhi n'obudde bwa subuhi idha tanaffas empewo gye bussa ddagala. Organizi zaffe ziri muno zonna ekibumba mautrima mawugwe brain yeetaaga nnyo empewo eyo. Kati gwe bw'osigala mu nnyumba n'akabugumo kali olinga akuyitako era obona okusanga abasajja afuseganyegenya ng'omukyala akyali mulamu. Bwe bakulaga omusajja nga alina emyaka 75 egy'obukulu naye ng'omusajja oyo essola ze zonna za ku muzikiti 5 bw'omukwata bw'oti mu kibatu owulira mulimu sitiiru ng'akyali mugumu nga n'emyaka baga nti 75 tokkiriza. Kati bayita wa 75 nga ye tagenda ku muziki kusaala omukwata ogamba mwana ojja kunkutula nkwata mpola ng'ombuzi olina emyaka emeka nti 75 ng'olabika 9 ali 75 naye bw'omutunulako olaba alina 9. Kabugumo kali ak'okumakya akakawewo akatwagaliza Allah. Message eri mu Quran al-Karim sekankata wuuyo akwata bukwase ayimu bweti n'abasunule sawa namba nga temunagivaako. Bwe tumala nga tugamba nti oyo muyimbi ayimba message sola nze mwagala nnyo. Message eri mu konti tuno kitwa gikozeeko. Medicine ajjude mu Quran yo. Kati nze kamba buli ekyama nze ndi imaamu. Olw'okuba nti imaamu n'omwazinyi buli kanaako balina okukeera kubanga balina okwazina batusaaze. Kizibu nnyo osanga imaamu simanyi oba eno wamwe gyebiri simanyi anoonya battery charger simanyi mukama n'ayamba waliwo ebidagaladagala bye banywa. Imaamu n'omwazinyi banoonya ebyo ye ddagala naye ffe bano akakabugumu ako kalaba k'okumakyako akakabugumu k'okumakya butwa
hatta ne bwogenda mu bino eby'edduniya babokisa batweninga bukya awo kumakya kusola tusubu yaba yagenze mu road work abazanyi b'emipiira emizanyo gino egiri physical abatweninga amagye ku makyawo zigenda okukola ssaawa emu nga bamaze olw'empewo erimu akawewaako ddagala ly'amaanyi oba ne brain ng'eri active nnyo ne muscles buli kimu kiba okay kyava atugamba nti bannange basajja mwe mugende ku muzikiri ffe nga tusika kikunta wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun ekyatutonza wano ku nsi kumusinza ayagala okubeera healthy kusinza Allah ayagala obugagga obw'omutima sigamba obw'empapula ffe tufa nnyo obw'empapula ekituleetedde ebizibu obugagga obwaffe bwa mpapula ate nga obw'omutima businga obw'empapula omuntu Allah gwawadde obugagga obw'omutima tamanyi gwawadde empapula sa Allah atuwa obugagga bw'omutima oluvannyuma atuwe n'obw'empapula obugagga obw'omutima aba ne landize bibiri naye ng'omutima mutebenkevu ate obugagga obw'empapula aba ne biliyoni 2 eza randi nga pakusi tatebenkedde tamanyi bweba nasulawo oba genda kunziba oba kakati tukoze tutya security temala kakati nobibuuza kino kikyali obugagga obw'omutima randi 2 agwa naye bakanaalanamba ne bakonkono gye balikuba ne balukulamu talina buzibu obugagga obw'omutima alghina ghina nafs nga nabi watugamba sallallahu alaihi wasallam ate oyo omugagga w'omutima omusanga alina randi 2 n'akwako 150 nasigaza olwago ate oli awo obugagga bw'empapula biliyoni zalabwa atoolako adda mabega musabiriza mugende mukole ffe twakola bukozi bino bifuna abalangidde abajereze kati gwe obuyigirize bwe ye wasoma kwenkanaki atandise otubuuza amadiguli ge tulina obugagga obw'omutima tebumanyi bwa mpapula gy'okomya okutereeza ibaada za Allah ofuna ekitiibwa ky'okuba nti olina obugagga bw'omutima kaakati obugagga bw'omutima bwe bujja ne bwegattako obw'empapula ate ibaada ewoomera gwe nedda ne mukati anti ziri empapula tezikutabwanya obugagga obw'omutima bwe bujja ne bwegattako n'empapula bwojja bagira twabadde valville ne twogera ku kigambo rizq ekigambo rizqi ffe twakifundiza mu ssente ate ng'ekigambo riziki si ssente zokka kigambo kigazi fe olwokuba twakifundiza mu ssente zokka kyova olaba kitumenya bwe mba sinnazifuna alaba nga Allah gw'atayagala n'abeeraawo nga yeekunise ali awo ali mu nnaku kubanga tannamuwa ssente kyokka nga abeera bw'atyo biliyoni ya mulamba mu birala lwakuba ffe ekigambo riziki twakifundiza mu ssente naye oyinza okwezuula nga gweoli mu birala oli biliyoniya naye ffe tumanyi nti essente ye riziki si ssente zokka nga bwe tutudde wano ffenna tukimanyi nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalina riziki si bwe guli wali ayinza omusinza riziki naye yali mugagga yalina amafaamu g'eŋŋamiya yalina amasamba g'entende kubanga ebiseera ebyo obugagga bwabeerangamu ebyo mafaamu ga ntende mafaamu ga ŋŋamiya amasamba gava kuno teyalina naye oyinza okugamba nabbi teyalina riziki lwaki ffe tukifundiza nnyo ku ssente era ng'oli tannazikwatako waloza Allah tamwagala n'aggwawo obulamu bwe bwonna n'atuuka n'okukola haraamu ng'amulabira ddala nti ono haraamu n'ayingirira bya haramu ng'abiraba bya haramu naye anoonya riziki mu ssente ate nga riziki endala agirina nga riziki endala twakwata ssente ku kigambo riziki ne tugiwa 80% ate nga ssente ku kigambo riziki erinako 20 riziki ku ssente erinako 20 ebisigadde 80% si ssente birala ate nga ebirala tubirina kambewo ekifaananyi kimu omuntu okubanga emmere gye bateekawo yonna yonna ogirya nga tolina kigambo kyonna era ne weebaka bulungi ekiro ate ani akusinza riziki ng'ate olwo gwe bagiteekawo nti ono buto mungi ate kakati nankani omunyo banankani ate gano mata ate makwafu nnyo ate sinywa sukaali ate omuntu okubanga weebaka omwaka ne gugwa wali nga tomize empeke neegi ani akusinza riziki
omuntu okubanga otegedde kati nga leero nti waliyo dalasa n'ogenda ku muzikiti, waliyo ejjuma n'oyiggalawo edduuka n'ogenda ku muzikiti, dhuhuli etuuse n'ogenda ku muzikiti, kiki ekisinga riziki ekyo? Okubanga olina omukyala ayambala hijabu asala eswala 5, waliwo riziki esinga eyo? Bwebuuza ku banno nga tazisaala tayambala jiribabu, olabe olubabu lwaliko. Omukyala okubanga Allah yakuwa omwami wo asala eswala 5 ku muzikiti, kati riziki erina gy'ononyerwa, riziki endala gy'ononye eririda. Osanga omukyala nga nti omusajja okubenda mufumbirwa simufunangamu wadde akalungi naako, n'ombuza tasala nti zonna zisaala, kati ate akalungi akalulagala kaluwa? Ye ani yagaa nti yonna bino inafuna birungi, aliriddawa? Nga ne fasiredi yennyini naye mukazi wattu akaaba, wandi badoozi yabimalayo dda byonna newa era naye ali mumaziga. Fasiredi eriziki twagifunza nnyo ne tulowooza nti ssente ye riziki yokka, era kyolaba etumalawo nnyo nnyo ne tuyingira okukola haramu. Naganze neeyiya bweyiiya, sibimanyi nabimanya, neeyiya bweyiiya nfuneyo ekyokulya. Owekitiibwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yalina omuweereza we waka, muvubuka muweereza musiraamu mupya. Naye lumu omuweereza oyo akomawo ng'ava mu katale ng'alina ebyokulya byaguze, n'awako mukama we Abubakar Siddiq n'alya. Naye Abubakar yaba akyagaaya alya, n'abuuza naye wayi bino ebintu sente ozijjewo ezabiguze, sente ozijjewo ezaguze bino bye tulya? Namugamba nga sinnasiramuka, nali kaahinu, nali musawuzi, nali nsawula naye nga sibimanyi, ntetenkanya bitetenkanye, si bya ddala. Kati nawe omusajja gwe nasawula ninsigala nga mubanja balansi, musanze mu katale nampa balansi wange gwe nguzeeko ebyo. Allahu akbar. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yateekamu n'olugalo ne yeegoga byonna n'abisesema. Namugamba kunjokesa muliro, nze gw'olisa haramu, nze Abubakari waawe ndi haramu oyo. Namugamba nti nali simanyi busawuzi, nali ntetenkanya butetenkanya duniya nange nfune ekimbeezaawo nti wadde. Namugamba nti singa n'ebyenda mbadde ensolo bijjayo nembimunyunguza nembikuuta nensitiru ne waya nembimunyunguza nendoka mbizaayo, nandikikoze. Onkoze bubi nnyo, onkoze bubi nnyo. Mu mulyango baguta baabu al-hudud, omulyango gwogera ku bibonerezo. Abasomi baffe wano nsanzewo abayizi bange bangi nnyo abagoberera ebitabo byaffe. Baabu al-hudud, omulyango ogwogera ku bibonerezo, gwateekulula ababbi ba miteeko 3. Ababbi waliwo omubbi atemwako omukono we bamuyita las oba losos, babeera bangi. Omubbi atemwako omukono ye mubbi asooba, tayinza na kwogera naawe, era singa akulaba bw'ati adduuka atakyabbye, alabiriza beebase n'atetenkanya olugi n'alugula n'abaako byasikayo n'atwala. Kubanga omubbi gwe batemako omukono tayinza kukuba wadde okulumya wadde okwogera ne gwabba naye, yatemwako omukono. Kati ate omubbi alumya towa pesa haraka kaa chini, oyo tebamutemako omukono, oyo bamuyita mujirimu, oyo yattibwa buttibwa. Kakati mu mulyango ogwo ogw'omubbi oyo abba alumya ng'uumi, jjinja lya minzaani, mutayimbwa, kasita alumya gwabba attibwa buttibwa. Kakati wano wali embaga. Waliwo mu kitabo ekyo baalaga nti wali ababbi ajja n'emmundu naye nga si yaddala, kitititi kya bbulaaka kisizeeko birangi kirwa nti tuba mu nzikiza. Essimu wali, sente wali odeno. Kati kyajja ng'ebuuza nti singa tumukwata ne tukizuula nti yadde alina kiti, amakulu si bya ddala, yadde atufera, era naye bamutta. Ku lwaki? Mu kaseera yadde atubbira teyatugaye nti emmundu si yaddala kino kiti, okuggyako nga yagambye abantu bannange essimu wali ne sente naye eno si mmundu kino kiti, wabula munyanguyize sente muziteeke wali n'essimu ne laptop mwe mudde eno. Naye nga nayinza okukola ekyo kubanga niwe mbeera nze batolyanzibye diri yonna beeyiise lwaki kenyini ongaye nti ekyo kiti si muntu. Mu mateeka ga shariya bwe tumukwatako wadde ekyabadde ekitibuuti nga yakisigala ngi ya bbulaaka ne bakibajja mu fomati ya mmundu nga yadde atukangakanga bukanzikanzi era attibwa kubanga teyatubulire reality wali. Teyatubulire reality, ffe twabadde tulaba birala nga naye alina kirala. Ebyo byonna kiki?
kulowooza nti riziki ze sente ki zokka, ate nga tulina riziki endala etagambika. Tulina riziki endala etagambika. Yeyawukana Allah tabaraka wataala natugaziiza ekigambo riziki, omulimu ogwatuleeta wano okusinza Allah tabaraka wataala. Situajja kunoonya mane gyetuba tufunye entonotono etuyambako okusinza Allah. Riziki gyetuba tufunye entonotono etuyambako kuteeka amateeka ge mu nkola. Naye ffe twatuuka wano obudde bwonna bwaggwawo kantwako sente, ate twalowooza nti bw'ozifuna ng'emirembe ogifunye, genda obuze ku bazirina batono nnyo balina ssente nga balina emirembe baluwa giririra. Twalowooza nti emirembe giri mu kufuna kiki? Era abasalafu abatusooka abalongofu batugamba nti innama al ibaada hiya saada. Era ibaada y'emirembe. Anaatereza ibaada za Allah yagenda okufuna emirembe. N'azimba ennyumba nnene nnyo anoonya mirembe. Yali bagisangamu? N'agula emmotoka ey'omutawaana latest 2021 anoonya miki? Emirembe giri mu ibaada. Njagala omukazi nga mweru muzungu alabika bulungi malidaadi, Allah n'amumuwa amusangamu emirembe. Allahu akbar. Ne balyoka batunka n'oyo. Osanga bavuka batudde bakuba amatatu banoonya mirembe bambi. Obwongo obagambye nti tunakuba amatatu gano tujja kufuna emiki ne luddo ne nankani ne chess. Wali emirembe eyo? Emirembe giri mu kutereeza amateeka ga Allah tabaraka wa taala. Emirembe giri mu kutereeza amateeka gani? Ga Allah tabaraka wa taala. Omupiira sooka, njogera ku sooka. Gye bakoma okutereeza amateeka mu kisaawe rifali n'agakwata bulungi yegukoma okunyuma. Abagusamba bagunyumirwa n'abalabi. Naye ne balaba gajjamu bwe bati amateeka. Abaddan toyinza kubeera abaguzannya bennyini tebafuna mirembe ngumi. Era kyobola rifali teeka kuteeka red card yellow, red card offside, free kick, penalty, corner. Atereeza amateeka emirembe girabike mu kisaawe. Gy'onookomya okutereeza amateeka ga Allah mu bulamu bwo ojja kufuna emirembe mu nsi muno. Gy'onookoma okutereeza amateeka ga Allah mu bulamu bwo gwe nga gwe kennyini teri agenda gakutereereza mulala. Gy'okoma okugongera okugatereeza ojja kukomba ku mirembe giri mu duniya. Kati ate mu mulembe gwammwe ffe tukaddiye, mwe ku mulembe gwammwe bayongeddemu n'ezi kamera lifali bamuyita. Sooka ojja olabye wano waliwo byatalabye bulungi. Batereeza amateeka emirembe gyabike mu kisaawe. Juzi omwana yangaye nti wali guseeko eddakiika nga 5 bamugamba nti waliwo Andy bwe yabaddeyo emabega, sooka ojja ogirabe. Ddayo esooka ogabe penalty eri eyayise. Kutereeza amateeka nti waliwo yakutteko katono nnyo ku mupiira naye tewamulabye. Bongeddemu n'ezi kamera. Ffe twakulira balifali babanga 3. Omu wakati 2 bbali. Naye kati bayongeraku babala 4. Kati bayongeddemu ne kamera. Kutereeza amateeka. Obulamu bw'edduniya bwoma kutereeza amateeka ga Allah. Oliwo omusajja yayiye omupiira n'assaako amateeka, balifali gye bakoma okugatereeza omuzannyi awoomerwa n'abalabi ne bawoomera omupiira. Naffe Allah yatukolera ensi eno yassaako amateeka gy'onookoma okugatereeza ogenda kunyumirwa obulamu. Ffe tulowooza tujja kukolako bye twagala. Mu kisaawe omugezi okulimu by'oyagala olabe red card banza n'okukubaaningawo nti tutaddayo kusamba mupiira oyo mwaka munamba bumubaaninze. Olina tutambulira ku mateeka g'abali abayiye omupiira. Tulina kutambulira ku mateeka g'oyo nannyini nsi eno. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Saakusaako Qur'ani kubonaabona na nsi. Ayagala obutabonabona na nsi eno Qur'an al-Karim. Buli owulira nga toyagala kubonaabona na nsi eno weekwate ku Qur'an al-Karim. Ze ibada za Allah. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Allah natuwaka timetable katono mu 24 hours. Subuhi, dhuhur, asiri, magribi neisha. Timetable katono tekaweza na 1 hour mu lunaku mu 24 hours tekajjako 1 hour ku bulamu bwo. Nako ne katulema. Nako ne katulema ku 24 hours ezikola olunaku ka timetable ke yakakwagalamuko tekaweza 1 hour. Naye na katulema. Lwaki katulema? Riziki. Gitwalowooza nti erimu ssente zokka ng'ate eri mu bingi.
ngate n'ebingi ebisinga 80% mubirina kataimutebu ako katulema ate bwe tumala ne tumusaba tuwe emaali ebyange bibalemye nga mmaliriza ebigambo byange ngenda bibaliza n'ebigambo bya Ibn Qayyim al-Jawz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Ibn Qayyim al-Jawzi atunyumiza Wakayima ne wange okusooka ekyafayo kino akinyumya kiri mu mbeera ya Wakayima ne wange naye gye kimalira agamba nze naawe emmese tugimanyi n'embalaasi n'emmese tebalina bulayi ba mukwano kubanga embalaasi terya fresh kati nti edda emmese yasanga embalaasi ya rabbi mungu Allah yawukana gwe wenna daba nti omanyi embalaasi nsolo y'amaanyi masoliki Allah nga yakuba omubiri weesiimye gwe tulina balabe naye nze ebinyonyi kapa biki bindya kati namugamba nti nyala tubeere ba mukwano kubanga bwembanga ninaggwa naye anankwatako kakapa ojja kalinya namugamba nti tewali buzibu bwala tubeere ba mukwano mbeere bodegaadi wo tewali buzibu. Bamaliriza emboozi namugamba naye kati mbadde nsaba omperekereko ntuuke eka emmese esaba nti kale tugende okutuuka emmese weesula Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah Allah nga alina obuyinza nti ate kiki wano woosula nti nga n'ekigere kyange tekiyingirawo kubanga embalaasi nsolo nki nene Allah alina obuyinza nawe yakutonda kano kwe kayumbako namugamba nti kati ku kimu ku bibiri ojja kukolako kimu ti okufunayo omukwano gwo anakuumanga asobola okuyingira mu nnyumba gyeyo kwanze sijaayo okufunayo omukwano gwo asobola okukumanga oba si kyozimba ennyumba mwinja kati bwefunayo obuzibu nayingirayo nti okutaasa oba si kyozimba ennyumba mwinja nga tuyingirayo ffenna obuzibu bujja nga nzija for protection. Ebigambo ebyo bikwata ku nze naawe bitya bw'otunulira esswala gye tusaala eyo gye tusaala waasiwaasi tugisadde reeti ate ne tugisaala nga ya supiidi ate bwe tulowoolezaamu ate bwe tulaba kusimu ani akubye bw'ozzaayo eyo tejja mu Allah mu bunene bwe ku bibiri ojja kukolako kimufunayo Allah gw'osalira esswala ezenfu oba saala esswala ejja mu Allah ku bibiri ojja kukolako eki ojja kufunayo gw'osalira omulala eyeekweyira obweyira yawaasiwaasi eyo ozigattise ozisadde reeti kyokka nga supiidi eri muli etegambikako supiidi yokka eri muli n'akebera ku simu emirundi 8 mu swaleemu alabe ani akubye bw'anaamala amuddire kati ate aba akyakebera n'alabawo omusajja gw'abadde abanja ng'akuba ayinza okuba adda ngamba kunsasula kati ebirowoozo ne bigenda ku ekyo ali mu swala eyo si ya Allah eyo si ya Allah tabaraka wa taala tujja kufunayo gwe tusalira ezo esswala enfu oba si kyo tusaale esswala ejja mu Allah gye yatugamba kubanga abamu tugamba amasheekhe jabbaaru qahaaru akbaru kabiiru aviimu byonna bitendo biraga bugulumivu eyo esswala temujyamu supiidi nene era Ibn Qayyim al-Jawzi n'atugamba gye tukoma okugatta essala nga tulina bisonyiisa dhuhuri n'ogigatta kwasiri tolina kisonyiisa kya shariya magribi n'ogigatta neisha tolina kisonyiisa nga ne Allah abitugattira ebiki ebizibu waliwo omunnajja mu maaso go nga Allah abimugattidde ati abaana babagobye landlord ataddeko kufuru omukyala bagenda mulongoosa bebi atuuse banga nsooka entekeyo deposit miliyoni 1 naye nga bwemutunulira gwe basumye miliyoni n'eniigi nazayambadde weebuuza onagenda kuzijjawo omusajja bwatyo ng'abimugattidde ati buli woogattanga essala nga tolina kisonyiisa ekya shariya lindira nawe agenda bigattira mu maaso awo gye tukomye okukeereya essala n'otagisalira mu biseera byayo n'ogikeereya nga nawe Allah akeereya ebibyo noonyeza ssente mu Uganda zibuze nyingidde Johannesburg zibuze nyingidde Durban zibuze okukeereya essala bw'okeereya essala za Allah nga naye akeereya ebibyo noonyeza omusajja abuze noonyeza omusajja e Uganda abuze nyingidde Johannesburg abuze Cape Town abuze Durban abuze
buli wookera essala nga tolina kisonyiisa Allah kyeyatugamba nti basafaari babulwadde naye just ndi mu bizinesi ng'akeerera ebibyo. Jjukira gwe bw'okeera essala ye tasalwa, waliyo abalala basala mu budde, tolina kyomukosaako wadde naako. Naye bw'akeerera mu byoyagala owulira oggwawo. Gino emyaka sina kamotoka, bano abaana abamu basinga balina obumotoka. Gino emyaka sina gundi, gy'okomya okeerera essala ng'akeerera ebibyo. Gy'okomya okeerera essala manya weeretera ebizibu. Maliriza n'ekigambo kigaa nti hayya ala ssala hayya ala alfalah, hayya ala ssala mujje eri essala. Bwe tujja ku muzikiti essala tugisala tugiraba. Hayya ala alfalah mujje eri emirembe n'okwesiima. Bwe tujja mu kusaala situbiraba waawo biriridda wa kyategeeza nti buli lwotereza essala ng'okwesiima kujja mu bulamu bwo. Mujje eri essala mujje eri okwesiima. Tojja kulaba ku muzikiti mu kaseera ako, gy'okomya okutereza essala. Kaakati ebintu byonna ebisinga ffe twesibye, ebyenfuna ffe twesibye, obulamu obulungi ffe twesibye, ffe tubikeereya ffe kennyini. Gye tunaakoma okutereza essala gye tujja okukoma okufuna byonna bye twagala, naye nga teweerabira nti haalu labdi fi salaatihi haalihi fi hayaatihi. Embeera yo mu ssala bwe bulamu bwo. Enneeyisaayo ng'oli mu ssala munda. Omuntu asala supiidi ng'abojja buuzi ssala bw'ati, manya n'obulamu bwe bwonna bupakusi. Ng'omanya n'obulamu bwe bwonna kipaku. Naye oba agenza eri munne waka kipaku kupaku kapakusi, talina kyanza tereza n'eki. Naye bw'osanga omuntu asala nga mukakkamu mpola, toyinza kumusanga ng'asala mukakkamu awo ate wali omusayi ng'apakuka. Embeera yo mu ssala munda bwe beera obulamu bwo. Okupakuka kwonoona. Ebigambo byange ebyo nsooka bisibirira na mutima gwange, ate bwe mmala ne mbisibirira baganda bange, batabani bange abasinga no batabani. Ziri musajja mukulu, alhamdulillah. Twatambudde ne ttiimu nneneko ekulembeddwa Sheikh Sulaiman Ismaila Sulaiman Nkata yatukulembedde yamiru waffe, ne kuddako Sheikh Kiti, nze ndi Mwazinyi, ate tulinayo Sheikh Mafum naye mujja kumulaba, naye nze nkola gwa Bwazinyi ku ttiimu eno. Neyanza nnyo okumpa akakisa okwogerako gye muli. Nsaba Allah ebigambo bino obaolyawo abitulage n'akaseera kano ku lunaku luli. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.